gabe bebebe munyonyo mujje tulabe ate mujje neko ne sente ebintu byayitako ku office bane tubako wala bikola wonsanze wobompeera sente kiveewo neyitako ku office we naganga nambula office z'abantu tebampita wa KCC kyeki kyenaga kyenjaga yakubanya nkole n'abakiga era mbera mbala nakwente goma yebo ogifuna nawe nti bazize mu sente era mbe yampamu ku sente we nagendera erukunji eza state house walwazi teega yakakadde nkwemu abiri ngopa abiri kubanga naye kale tugenda okubeera olunaku olw'omukaaga twesisinkana studies eyo Mathias Walukaga enakuzumizika 13 omusiimo oyo era nga meya w'ekyengera abayita ku kalenda guest house mu gardens zaayo tusobole kubanga tukuba endongo egenda okubeera nga ateesigula n'emiti kati akutegeeza nti omutwalo genda kubeera gumu okuyingira ebiri gigenda kubeera gya VIP tebegenda baya bukadde busatu ate bw'anaavaawo bannaffe abe Afro Club ekasanga temumulinde namwe aba bagita Holy Farm Nansana namwe mumulinde abayimbi bangi bamuwerekeddeko concert bagita Lubaale Anuma concert so eyo no yensonga nayo nkulu nnyo okwera nga temugyetabamu kaakati ng'ovudde waawo tulina wano omukozi munaffe amanyiddwa nga DJ Shan era ng'olunaku olwaleero lwennyini ali awo ku climax emakindye mukyayise DJ Shan mixtape party kaakati awo emakindye agenda werekerwako abayimbi bangi nnyo era nkugenda yingira emitwalo gigenda kubeera ebiri tebo VIP gigenda kubeera emitwalo 5 tebo gigenda kubeera emitwalo 5 so mujje muwagire DJ Shan ono owano waffe wawano kaakati waliwo bano bayita ba Slam Survival abakutegekedde fundraising dinner olunaku olw'enkya ngenda kuzomeza 29 awo ku Colping Hotel ebwayise bagamba nti omukolo guno gugendereddwamu okukyusa obulamu bw'abavubuka abawangaalira mu mbeera y'omugotteko nga babawa ebikozesebwa mu kusoma ebyemikono omwo mulimu ebyalaani mulimu dryers mulimu computers wamu n'okutuusa obuyambi eri abo abalina obwetaavu kakati akutegeeza nti gwe obanga oli eyo nga wandetaze okubeera nga ate obeegatta kuba n'Abasilamu Survival bw'osobola okuba nga bakwira ku namba yaabwe y'essimu erizo 75 56 46 07 6 5 so abanafu Abasilamu Survival nga bali wamu ne Kavulu ono akola embeera y'omugotteko abali basheeyo olunaku olw'omukaaga abayise so muyinza okuba nga muwaayo ku bintu n'abigabira abantu ate babikola ki ababyetaaga so Simba Automotives Uganda Limited bakutegeeza nti pipiki ya UG boss bakyagenda masula nga tebagituusa mu Uganda gwe kyoba okola naddanga tulina ssente ekibanja mpola weeri ofune ebbaluwa ya LC abakweyimirira babiri endagamuntu yo n'ez'abakweyimirira n'emitwalo 7 n'ogenda ku offices zaabwe wano mundeeba opposite Toto weebali ate n'ekamucha opposite City Oil nawo weebali ng'ogenda nga wefuna pichipichi ng'otandika kukola ssente Arapix Tile Adhesive kyekirungo kya adhesive kye tulina mu Kampala wano ky'okozesa okusiba tiles ne zinywera kakati awo wonna wooli njogera nammwe ba engineer njogera nammwe ba bossi b'ebizimbe njogera nammwe abawi b'amagezi bakaddeyideyi omugagga yogera naye anaddala mmwe bakaddeyideyi kikkolera kitya ti omugagga mutunze idea ya Arapix fojje tukutwale wali munyonyo ye company no keri munyonyo tukutwale munyonyo wali bakuwere ku factory price otwalo delivering ofuneko commission wo kituufu nnyo nnyini ddala kali oba toli weewe n'ebigamuza abyogere simanyi anizemba siri wano siraba TV era mbasasi sidde okulumwa mutima kubanga oyogedde ne piyanga nkulumirirwako kudde okulanga kulumwa mutima ng'omuwala yakola bulungi nnyo tebangobe wemba siri wano siraba TV tugende mukama tanga kwata nsobi akyakikoze bubi iyi affirmation eyo bulijjo tapuliranga nje amasigira nze mapa ozingira bifaananyi bya siyandigi buzibuki wanga byagala twogeremu olunaku olw'ejjo twalemeddwa okukwatagana twayogedde n'oleeta ebintu byo ebyemikono ebyekyalaani naye I know wantegedde kakati mbadde njogera ne muganda wo Latifa twalina okuzzayo abaana wiiki eri fe abaffe ne tubazaayo nemukolaki ne tubazaayo kwanze nabatwala ku ssomero wali oli ku byalaani wali era nenjogera n'abasomesa pozisa gamba omusomesa nayogera n'omwana ne mugamba abo basimbe kessira balemereko tubateekamu ssente zaffe nnyingi ne Latifa ne mugamba ebitandise okusuna amabeere ebyo obubeere butandise okusigula todda mbalenzi saako na sente zange sente zaffe tubonaabona nazo
kakati naye nadde ndowooza nti kati oli oweekawuko gwe nagambye omugagga nti anaaba amaliriza wiiki eno ampeeya tukira ku nsonga nyala genda kukola bizinesi yali yakawumbi kati alina okumpa obukadde nga 2 awo just for ground survey na biki kati nga manyi kwengenda okukola ki kutwala abaana ba muganda wo Latifa muganda wo Latifa kakati ajukira baganda bange mamanyi tomala gansibasiba baana baffe kati mbadde njagala ne bali tubazeeyo kati nze tujja kujja twebale mubazeeyo ani aganti sikuleke kakati nkyeŋŋamba bano tukira ku nsonga oyagala kyenjagala bano tubazeeyo oba ontegeera bano nabaddeyo ku ssomero wakati tulina ekifaananyi kyetusiiga ekibi ku kyalo gye ntambuliraeyo nga ndi mu kuyiiyayiiya ntetenkanya baŋŋamba mboola abaana oba ontegeera kubanga bali bonna baana be nabazizzaayo oba okitegeera kakati ne bano adage byogeddwa ku nsi kuno hafi mbadde wano kyontegedde nze nakwata ssente owulira nengenda mu banka nembankinga school fees z'abaana abanga ababiri nompa bank slip nenkuwa ne transport nenkwata ebyetagisa ku ssomero nembigula neŋŋamba zzaayo abaana ku ssomero tobeera mukopi wuliriza booti kati oyagala era nkwate ssente nsasulira abaana ba mukazi wo badde ku ssomero mpola mpola inza obedda mbyogera mpola nedda badi njagala nkutegeere ne musajja gonjoozi tewakoma zaala wabbali n'okulabira oyagala ndabirire bwe nasigala nali musiru sinsala kusitwa ddoboozi lyange ne bwono situgenda kukolaki mukakamu kakati bano abaana obalaba bano ekifaananyi kyaffe gwe kikyo naani babeereeyo tisimanya bannange omusajja ono sakwegalidde wano jjo otandika osamba ekyalaani wagaŋŋambye oti nenkubuulira obuzibu kati olaba ekintu ebyekyala omanyi sente zabalira mu bakozi tusoke tuzeeyo bano abaana kati olaba kiba kitasoboka nze wo ne bannange omuntu oyinza olemererwa wagenda n'ozaala wabbali ne bantuuza nensirika abaana mbaleze tebalya tebalya ani asasudde renti emyezi 5 egiwedde nawe kennyini nkuliisa kwengata n'abaana ba mukazi wo kati mukazi wo oli talina mikono kyekyatuuka ku mukazi wo kyekyamutuukako njagala mbuli omukazi gwe abazaalamu yabaaki wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe